musajja mukulu basazeemu ebintu byonna ate abaana botukuuma mukomera kati baleesa akabiyo nyingi. So yesterday twalanze twabadde ne minisita okumala essaawa nga 3 namba twogera ku nsonga y'okulonda. Minisita yali yayimiriza okulonda tumugamba fe tugendagenda mu maaso olwaleero waba tatuwadde pulaani era twatudde naye gye twamalidde nga tuwadde pulaani nayeeyama nti agenda kusasulira abayimbi abali up country either okujja oba ffe okugendayo era nagamba tumwemu obudde mangu nnyo agenda mobilizing. So tulinze ekiveewowe tweyongereyo tunabanga tuli ready okulonda kugenda mu maaso. Olowooza embeera eno tyatuuseewo ng'obudde buweddewo kyokka olaba tulabye nti nno wabaddewo akacyankalano wano ku ekifo wabadde balina okulondebwa. Abadde balina okumanya bonna abadde bamanyi just bo balemeddeko ne bagamba bo bagendagenda mu maaso. Kati omuntu oba omunyonyodde n'alemerako n'asalawo okozesa eddembe lye era eddembe lye limutuusa we limutuusiza wekiri. Abatwaliddwa ku poliisi nga kuweza kyogerako nina kwogerako n'abasekirite tulabe oba babasonyiwa baleke babasonyiwa bagende balemerako era nga poliisi ekola ogwayo. Ki ekisinze obakwasa? Kubanga nze kati nga big eye namunyonyodde n'ekiro twabadde twogera ku simu actually nga twakava mu meeting ne minisita nemunyonyola ekituuseewo n'atakkirizaganya nakyo naye nze omulimu gwayo kunyonyola ekigenze mu maaso nekyensazeewo. Kati omuntu wakiwakanya aba akozesa ddembe lye sisobola mukaka. Ensonga eyo nengikwasa police board nabagamba bo basalewo oba baagala okukitwala mu maaso oba okikomyawo tebananzirira so nange nkirese awo for now. Organization documents eza UMA, company registration documents, resolutions zetusuubira nti ezimu zebakozesezza ogezaako okuwakanya police board. Tusuubira ekigendera kibadde kyagezaako okulemesa police board okutegeka elections. Tubadde tuzitegeka nga bakkiriza era nabazeetabamu paka batuuse mu koona wano ndowooza balina kye beekengedde ne balaba nga enkola yokka eyinza obbayamba. Bw'abanga yazibba options zikyaliwo kubanga ekintu ekiba kiyingidde mu mateeka mateeka ge gajja okusalawo. Naye priority yaffe nga nze nga electoral commission oba chairperson wa committee ya elections kugatta bayimbi si kubaawula. So ekitwawula mbadde saagala kiwabudde nnyo mbadde nja kukola ekitugatta kubanga era omugaso gwa elections tugatta natuwa abakulembeze. So eyo enkola eriwo. Abayimbi abamu tebalowooze nti omulimu gwakolebwa gukulemeredde because tulaba kati enfunda ziwerera ddala nti akulonda kujja kuneezebwawo olw'okubanga wali mumala oba ebyabikozesebwa mu kulonda. Well, tukyali mu ttanuulu bwe tunaavaayo tujja kuba ttaffaali gumu. Bagamba tewali ssente, mugamba tewali ssente, olowooza si ssente ate ze mwongera okubanga mwonoona mu process eno. Era nakyo kibaawo naye oluusi wabeerawo n'ebirala ebitusumbwa kirungi nabyo bitereerere ddala. NCF evuddeyo nekola ekiwandiiko naye tulowooza tekikoze mu mutima mulungi, ekikoze mu mutima gwagezaako ate kutwawula nga UMA. UMA ebadde essaawa zino eri ku focus ya elections kyagenda mu maaso tupoozezaamu katono nga tulinda minisita naye ayongereko ettaffaali lye. So eyo si essaawa ya accountability erina kujja nga tumaze omulimo tegunaggwa era gukyagenda mu maaso. Tetunategeera kigendererwa naye nga wekitunula mu glass okiraba nti omuntu agezaako okulwanisa omuntu omulala. So tetumanyi lwaki kye bayimiriddewo batyo.
Fina nga candidate mbadde manyi candidate alina okubeera distance from the office eya electoral commission yafuna atya access eyingira mu office y'okuddayo ebyo Fina abadde tajja mu office era mu elections zonna abadde tajja ekyamuleeta kirabika kyekyo kyokka kubanga yalina yali yeetaaga empapula ezo okuzikozesa ekintu ekyo kyeyali ategese naye nga abadde tajja mu office yajja openly ng'omuntu atali mupya ye abadde incumbent kitegeeza nti abadde akyalina access paka nga tetunakola handover abeera somehow akyalinako access limited access kubanga era bakyali ba signatory ba accounts za umma so tebanava mu office completely kubigambibwa nti kuno kwonna kubuzaabuzibwa akalulu obutabeerayo omuntu muwe ekifaananyi oba essuubi basuubire mu bbanga kyokulaba nti baddamu akalulu saawa zino siyinza kunnyonnyola ddi lwe kanaddamu kubanga ekyokufuna ssente tekiri mu mikono gyaffe ate nga akalulu katambulira ku ssente so tugenda gezaako okugumiikiriza ffe tujja kiwamu ndoozi omwezi nga gumu we tulaba nga tewali kivaayo tugezeeko kuyiiya ekiddako ebyogerwa akasembayo kyama ebyogerwa bitandise okuba nga bigambibwa mu kana akalulu engeri gye kaluddewo kigambibwa nti tumisa engeri gyagenda omukulu erikulwaire n'amwendosinga ate simbiye bedekulu n'amwendosinga kyekirese kati byayingiramu ebyobufuzi ate bizinayingiramu ebituufu well envuvumo za politics tubadde tuziwulira naye nga umma obanga electoral committee ffe tuli non-partisan era tubadde twewala nnyo okulaba nti batusika mu bintu bya politics era tubadde twabyesamba dda era paka kati tukyabyesamba tetwagala kuyingiza umma mu politics kubanga politics ajja kuba twawola bwawuzi buli omu alina gwawagira so tetuyinza kutambulira ku politics segeza NCF essuubi lya accountability erijjeyo NCF ejja kufuna accountability si leero ekyo tekiriyo ejja kufuna accountability ku nsimbi ze yatuwa tulabye mu bbaluwa abasaba accountability ya sente ze batuwa bo tebatuwa sente technically UNCC be batuwa sente just baziyisa mu NCF naye etaddewo nnyo nga eraga nti yo yakwata ensimbi ezaayo netuwa ensimbi eddala twasaba General Salim Saleh ne tetuwandikira nkuku ezo NCF era eyazituwa gwe tujja okukolera accountability so si avuddeyo yenna okugisaba sente zebogerako ziri $4,000,000 in total naye bo ze balinga ze bakwatako ne batuwa nga wonagamba nti nziwadde katumwa zaali $1,010,000 era UNCC yeyazituwa ekisanja ky'abantu bakikubemu ebituli ekisanja kyo abantu bakikubemu ebituli elections zina tension y'amaanyi abantu banyiiga bakola ebintu oluusi ebirimu amagezi oluusi nga bibulamu saawa zino ebintu bingi bigendagenda mu maaso ebimu nga tebabigenderedde nga nkiwa bajja kuba nga tebajja byenyumiriza mu maaso eyo naye ffe tuli ku mulamwa era mulabye nti buli ssaawa basiba bagamba tuwagira oli luli we twali tugezaako okulaba nti tutegeka digital elections bangi batulwanisa ne saha mwenyini yatulwanisa nnyo ne tugezaako okunyonnyola ne tulaga buli kimu ekisoboka tituli fair ne batulwanisa naye ffe ne tusigala nga tuli ku mulamwa era ne tuteekawo paka ekintu wekyagaana buganyi ne tugamba tukite kati ne tutegeka kano akakakonge era nga tuli ku mulamwa just sente ne zibulamu ne tukola kye tusobodde era abalala nabo ne batulwanisa saawa zino twagezezaako ne tulwana tulabe nti tufuna akasente era ne tukyusa njagala abantu bamanye nti tuli ku mulamwa gwa kuteeka kalulu mu bwenkanya era ne mu bwerufu tulina challenges ng'ez'ensimbi tugezaako okuyiiya tulabe nga tuyitawo naye nga kyetuliko kigezaako okusigala nga tuli ku mulamwa nga tebatuwabya nga era tukola omulimu gwaffe mu butuufu bwagwo